Nakkiriza okunsiyaga ndabirira mukyala wange yali olubuto. Wuuno omuvubika ow'okubiri alumiriza omusumba Robert Kayanja okumusiyaga. Ye maama ayolekedde okusibwa olwa mutabani we gwe yeeyimirirwa ku musango gw'ebisiyaga gw'agamba nti yamubulako. Ago n'amalala getukuletedde mu mawulire gaffe agatalinda ku Magala TV. Tulokkalire. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Oli ku Magala TV ennaku z'omwezi zeezo. Tuli Mengo mu kkooti ya Mwanga 2 okutuusaako embeera nga bw'etambula mu musango gwa Pastor Kayanja versus abavubuka omwenda abamulumiriza nti Pastor watusiyaga, Pastor wansiyaga. Obujulizi butandise okuvaayo. Gye buvuddeko twakulaga obumu ku bujulizi bwa mwana mulenzi Kalifa. Oyo nno nga y'omu ku bavubuka b'omwenda eyasooka okuwa obujulizi ku Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center nga bamulumiriza nti yabasiyaga ate n'agaana okubawa akasente kaabwe. Eyo nno y'emboozi gye nkuletedde olwaleero nga ngenda kukuwa obumu ku bujulizi owa mwana mulenzi Wakamala. Mwana mulenzi Wakamala ye mujulizi namba 2 mu musango guno eno, oba ye muwawaabirwa namba 2 agenda okuwa obujulizi bwe na lwaki alumiriza Pastor Kayanja okubeera nga yamusiyaga. Ngenda bankubuulira Wakamala Alex atuuka atya okugenda ku kyaki y'omusumba Pastor Robert Kayanja. Byatandika bitya? Obujulizi buno eno omuvubuka ono bwatuwadde olwaleero ng'asinziira mu kkooti ya Mwanga 2 ekubirizibwa omulamuzi Adam Byaruhanga. Omulamuzi awuliriza enjuyi zonna obujulizi obuleetebwa newankubadde nga temugenda kulaba ku maloboozi gava mu kkooti nga tugapuleyinga ku mpewo za Magala TV olw'okuba nti olukusa olwo telunaba kutuweebwa, naye olw'okuba waako oba olw'okubasonirako biki ebiri emabega mu musango guno eno, kuba gwo maaso gugenda gutambula. Omusumba Robert Kayanja ng'abalumiriza okumulebula, okumusalako ebigambo, ng'abalumiriza n'okusalimbira ku ttaka lye ery'ekyaki. So ensonga ezo zatandikira eyo. Abavubuka bano baali 9, omwali Peter Serugo, omwali Alex Wakamala, Martin Kagoro, Waswa Jamiru Mwanda, Agule Kinene wamu ne Regan Sentongo. Abavubuka abo 9 bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ku misango egyo. Ku Magala TV tugenda batukutuusaako omusango guno, obujulizi bwonna obuleetebwa gye buvuddeko twakolako obujulizi bwa mwana mulenzi Kalifa. Ndowooza tugoberera okyajjukira obujulizi obwo. Kalifa ng'alumiriza Pastor okumukaka. Yamukaka n'amuliisa amaanyi. Jjukira mulenzi, bwe ngamba okukozesa amaanyi ensangi zino otegeera kiki emantegeeza. Kalifa bw'atyo nga bw'alumiriza Pastor Robert Kayanja. N'olwaleero nno tukuleetedde mwana mulenzi Wakamala Alex naye ng'alumiriza. Mu bujulizi bw'aleese atubuuliddeko ne conversation eyasembayo nga bawanyisiganya ebigambo ne Pastor Robert Kayanja, newankubadde nga Pastor yalaga nti anyiize ye ayagala kukibuukamu era ng'alina omuntu gwamusekendinze agenda okubeera ng'akola ku nsonga ze. Byonna byagenda okutuukawo nga Wakamala alina akasente kabanja Pastor asobola okubeera nga yejjanjaba olw'ensonga nti yali akuseddwa
oluvannyuma lw'okumusiyaga nga takyasobola na kutuula ng'ayagala kugezaako kutaasa bulamu bwe. So bingi biri mu bujulizi buno eno, naye nga oli ku Magala TV kugamba bugambi nti koona ewali akade osubscribinge osharinge emboozi eno. Obujulizi buno eno bingi bijja bizze bivaayo emabega yonna yonna nga mulimu amakanisa agalumirizibwa okubeera nti gettanira nnyo okwenyigira mu kikolwa ekyo eky'ebisiyaga. Naye newankubadde nti obujulizi obw'enkomeredde tebunnaba kuvaayo, naye ndowooza amazima gajja kuzuuka nga tusinziira ku Miracle Center ekulemberwa Pastor Robert Kayanja, kubanga abantu bangi bazze bamwemulugunyaako. Abaana 9 yabakwata naye bafuuse ensonga. So ndowooza tutandike byatandika bitya. Wakamala agenda atya ewa Pastor Robert Kayanja. Wakamala mu bujulizi bwawadde kooti ebadde ewulirizibwa omulamuzi Adamu Byaruhanga. Omulamuzi Adamu Byaruhanga awuliriza omusango guno eno mu kooti ya Mwanga 2 e Mengo wamu n'omuwawaabirwa wa gavumenti Jonathan Muwaganya, erinnya liri Muwaganya Jonathan ku ludda olwa gavumenti. Omusango kati guno guli ku gavumenti yegulimu yeguddukanya okutuusa nga emaze okutaawulula abakwate n'alumirizibwa. Alex Wakamala agamba nti yali mu kyalo ewaabwe, embeera n'emunyigiriza n'atuuka n'okuva mu ssomero. Terwalwaddaki ewaabwe nno y'Embaale, bitundu by'Embaale. Eyo gye yava n'ayingira ekibuga Kampala. Watuuka e Mutungo abeera eyo, embeera emunyigiriza, naye nga maama we amutunuuliza nnyo ekigambo ky'okusaba. Ng'amugamba, mwana wange saba, embeera ejja kubeera nga ekyuka. Oyo nno ndowooza ali 2016 ayingira ekibuga. Embeera bwe munyigiriza ennyo ayingira mu kigambo ky'okusaba. Awo ndowooza wafunira omukisa ogusemberera church ya Miracle Center. Wakamala agamba nti oluvannyuma lw'okwagala okunoonya ennyo Katonda yatuuka ku church ya Miracle Center. Ku church eyo yatandika okusabira mu church ya Miracle Center ekulemberwa Robert Kayanja. Wabula wano yatandika okubeera omwana omukozi era ng'akola obwannakyewa ng'aweerereza mu church nga asha, ng'ayambako ku mirimu egy'enjawulo, kusiimula ku butebe, kukola ki emirimu bwe giti egy'enjawulo. Wabula oluvannyuma Wakamala agamba yakuzibwa n'alinyisibwa ku ddaala, bw'atyo ono ne bamugatta ku security team okusinziira ku nkola gye yali akolamu emirimu ku church eyo eya Miracle Center. Era wano agamba yatandika okusemberera abakulembeze abakulu ku church, nga muno mwe yafunira n'omukisa oba oliawo gwali kugenda okumuyunga amangu ku Pastor Robert Kayanja asobole okubeera nga afuna nniya, afuna enneema oba nga afuna omukisa. Bw'atyo ono yatandika okuweebwa obuvunaanyizibwa. Oluvannyuma ne batandika n'omuteeka mu training za KR, mwe mwali abasecurity abo mwe baba tulayiningira ba KR abakola obukuumi ku church eno. Wakamala agamba olunaku lwo olwasooka okusisinkana Pastor Kayanja yamusisinkana mu ofiisi ye, bwe mukisa gwe yasooka okufuna okutuukako mu ofiisi ya Pastor Robert Kayanja. Wabula olwatuuka mu ofiisi eyo, Wakamala agamba Pastor Robert Kayanja n'amuwa $30,000
bwe yamuwa emitwalo 3 namugamba pasita wadde ompadde ssente naye neetaaga okubeera nga nfukibwako amafuta kuba jjukira kwe kwali okuyaayana kwe. Jjukira maama we yamuteekamu ekigambo ky'okusaba, mwana wange saba nnyo Katonda abeere ng'atusumulula, abeere ng'atereeza buli kimu, ng'aggulawo amakubo nga bw'otegeera abazadde ng'ali mu nnaku, omwana tasoma, yava mu ssomero talina bw'ali, nga kyalina okukola kumugamba yeenyweze oba yeekwate ku Katonda. Wakamala Alex bino abigamba kkooti ekubirizibwa omulamuzi Adam Byaruhanga wamu ne Ssaabawaabi wa gavumenti nga naye waali awuliriza Jonathan Muwaganya. Awo nga amaze okutegeeza pasita nga bwe yeetaaga amafuta amuseeko omukono, pasita namugamba ebyo si bya kaakati, ebyo bya lulala. Yagenda okulaba omusumba atandika okumusemberera, ng'asembera waali. Ekyavaamu omusumba Robert Pasa Kayanja n'anywegera Alex Wakamala. Ekigambo kumunywegera kiyinza oba kikyali kinene obudde buneeno, wabula yamuwa haaga. Okunywegera tuyinza okitegeera obulala, yamuwa aga n'abeera mu kifuba kye. Wakamala bw'atyo bw'agamba kkooti. Omu ku bujulizi obulumiriza pasita Robert Kayanja nti yamusiyaga, wano tannamusiyaga, tukyatambula oba tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tukubuulira omu ku bujulizi. Wakamala bw'ategeezezza kkooti obulumiriza omusumba ono nti yansiyaga. Jjukira nakubuulidde nti gye biggweredde nga Wakamala atubuulidde ne message ezimu ze beeweereza n'omusumba ono. Omusumba ye ng'alaga ekintu akibuuseemu, ogwe gwaggwa nga takyayagala kumanya. Wakamala ng'avudde mu ofiisi y'omusumba yagenda, olwo omusumba amutadde amaze omuwa aga. Agenze batandise bakola emirimu mpola mpola ng'egya bulijjo era. So aba ali awo one day lumu nga bamunoonya, yali night prayer. Wakamala agamba lwali lunaku Lwakutaano service ezo zo zaateranga okubeera nga zibeerawo lunaku lulamba paka ku makya. Wakamala abali awo bamunoonya, bamugamba omusumba akwetaaga, ebwedda akunoonya. Wakamala ng'addamu essuula ga musumba nnoonyeza ki? Wakamala omulundi gwe ogwokubiri addayo ew'omusumba, budde bwali bwa ttumbi, budde bwa kiro. Addayo mu ofiisi, omusumba amwetaaga nga bwe bamutegeeza nti ebwedda omusumba akwebuuza, akunoonya. Wakamala agamba bwe natuuka mu ofiisi ya pasita. So Wakamala agamba bwe yatuuka mu ofiisi y'omusumba olwo amusanze ali mu bokisa. Omusumba bw'atyo n'amusaba, n'amubuuza omanyi okukola masaagi? Ko Wakamala simanyi bwe bakola masaagi, okuggyako manyi bino by'ababoola nga bemasaaginga ku bibegabega, ku mukono, mu mugongo w'ebiti, ategeera ebyo. Naye eby'amasaagi yamutegeeza ng'ebyo bw'atabitegeera bulungi. Oluvannyuma omusumba n'amugamba ebyo by'oba onkola. Namutegeeza ebyo by'oba onkola. Wakamala n'atandika okumasaaginga musumba mu mugongo okutuusa we yakoowa. Musumba n'amugamba ogira otuulako wali eri. Awo musumba, Wakamala agamba musumba yayingira ekinaabiro n'avaayo n'akafaliso n'ettawero. Oluvannyuma n'abyala wansi nga tali mu ssaati. Oluvannyuma n'agamba Alex, jangu otandike okumumasaaginga.
wabula ebyo byonna byonna olwamala okubigamba Wakamala Musumba teyaddamu kwogera. Wakamala atandika okumasaajinga pasita nga yeebase wansi yeevuunise. Wakamala bwe bumu ku bujulizi bwawadde kkooti olunaku olwaleero ng'agitegeeza nga olugendo lwe Musumba atuuka atya okubeera nga amulya ebisiyaga. Wakamala agamba oluvannyuma mu kumasaajinga Musumba ng'awulira n'emikono gimufuuyiridde, yagenda olaba Musumba atandika okusembeza omukono gwe, atandika okukwata ku fulayi y'empale ya Wakamala Alex. Oluvannyuma yamusumulula zipu ye, bw'atyo n'amukwata ku bitundu bye ebyekyama. Ono wiino oba bwe bumu ku bujulizi obuweereddwayo Wakamala. Wakamala agamba olunzi nali natidde dda, natya okulaba Omusumba nga ate atandise kumpeeweeta bitundu byange ebyekyama. Terwalala ki Alex akyatidde. Musumba n'amugamba nkubaamu. Jjukira Musumba yeebase wansi. Wakamala Alex ali mu kumasaajinga Musumba atandise okuleeta omukono gwe akwata ku fulayi y'empale ye. Taludde ddaaki agisumuludde, takomye gisumulula, atandise okumukwatirira. Twogera ku Musumba Robert Kayanja, omusumba wa Miracle Church oba omusumba wa Miracle Center. Wakamala ng'amuwako obujulizi bwe yakatweyungako. Tuli ku musango ogw'abavubuka 9 abaakwatibwa mwaka gwa 2023. Omusumba Robert Kayanja ng'abavunaana okumulebula, okumusibako ogw'okulya ebisiyaga. Gwe musango ogwo gwe tuliko. Obujulizi bwatandise okuwulirwa kkooti ya Mwanga 2 wano e Mengo, era nga gutuuliddwamu omulamuzi Adam Byaruhanga. Alex Wakamala agamba Musumba yaŋŋamba nkubaamu. Ekigambo kino Alex akivunudde eri omulamuzi ng'amutegeeza nti nkubaamu. Baakimunnyonnyola nga bamutegeeza nti nsiyaga. Pasita agamba Wakamala nsiyaga. Alex agamba nagaana. Oluvannyuma lw'okugaana, Alex agamba Musumba amugamba nze kankukubemu. Musumba bwe yagamba Alex oba gw'ogaanye nze kankukubemu, wabula oluvannyuma yamubuuza naye gw'onompa ki? Okitegedde? Gw'onompa ki nze bwe nnaaba nkukubyemu? Kuba Musumba yasooka okusaba Alex asiyagaani omusumba ono. Buno tuli ku bujulizi bwa 2 obwa Alex Wakamala. Naye teweerabira nti gye buvuddeko twakulaga obujulizi bwa mwana mulenzi Kalifa. Naye yatubuulira embeera gye yayitamu. Kalifa Labibu zaagala okufaanagana. Tujja tukusunirako nga tukubuulira. Naye bino bye tukuwa si byaffe, wabula bwe bumu ku bujulizi obuleetebwa abavubuka baneeno nga bagasimbaganye mu kaguli obulumiriza Omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center. Omusumba abuuza Alex gw'onompa mmeka? Awo Alex yatandika okukaaba olw'Omusumba okutandika okumukwatirira, so nga yali amusuubira mufukako mafuta. Yatandika okukuba obufaananyi n'agamba ekifo kye ntuuseemu mbadde nsuubira pasita kunkolera kino, kunsabira, kumbuulirira, naye okulaba nga abatulaba ku Magala TV bino byonna omuvubuka ono abyogedde ali mu maziga. Bw'atuusa awo n'atulika n'akaaba olw'ebyo ebyamukolebwako byatugamba nti byamutuusibwako Omusumba. Genda maaso oli ku Magala TV, nkugamba nti genda ku mikutu gyaffe gyonna obeere nga otunoonyako osubscribinge YouTube, Instagram, Facebook, Magala TV. Tugenda tukuyitiramu tulondoola omusango guno eno. Nagambye nti tojja kulaba katambi konna kavudde mu kkooti oba ddoboozi lyonna lya mu kkooti nga lipuleyingibwa olw'ensonga nti tetunnabafuna lukusa luta bintu ebyo, oba tetunnabafuna lukusa lutukkiriza ku likodinga nga tusinziira mu kkooti olw'obwekusike bw'omusango guno eno okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Musumba bwe yalaba Alex ng'akaaba
bwatyo n'asituka n'amugamba weetereze. Weetereze, byenjagala tonnabikola. Bwatyo ndowooza omusumba kye yali ategeeza kasita amugamba weetereze. Bwatyo n'atandika okwambala empale ye. Awo omusumba ye n'ayingira mu kinaabiro. Oluvannyuma musumba yakomawo n'anona akafaliso ke. Abatulaba ku Magala TV, omusumba alina n'akafaliso yeeteekateeka dda mu bujulizi bwa mwana mulenzi Kalifa, era mujjukira nga naye atugamba nti omusumba ono alina akafaliso, alina ekinaabiro mu ofiisi ye, waliyo ttawero, sabuuni gye ali owobuwoowo, byonna kwanza tugende. Era bw'atyo yakomawo n'anona akafaliso ke. Bwe yadda n'amubuuza okyali awo, oluvannyuma n'amugamba fuluma, naye nga munyiivu nnyo. Omusumba yali munyiivu. Wakamala Alex bw'atyo bw'ategeezezza. Tukyali ku bujulizi namba 2 oba ku mujulizi owokubiri ng'alumiriza omusumba Robert Kayanja agambibwa okuba nga yamusiyaga. Alex agamba wano omusumba teyampa yadde n'ekikumi kye yali asuubira ng'agenda ew'omusumba. Jjukira olwasooka yali yakatuuka mu ofiisi ye n'amwokyaye 3. Kati ne ku mulundi guno yali asuubira nti musumba kampise. Wakunjokya. Ekyo tekyakolebwa. Alex agamba ekiseera kyonna kye baakolebwa musumba nga tebasasulwa okuggyako okulya obuli, wadde nga baateeseganya nti ajja sasulwa emitwalo nga 25 ng'omukuumi oba ng'omuntu ali mu security ya church ali mu byokwerinda. Gwe musaala gwe yali asuubira, naye ebbanga lyonna nga sente ezo tebazirabako. Kubanga omusumba yabategeeza nti sente zino nja zibanga omulundi gumu, muleme kuzoonoona. Alex bw'atyo bw'ategeezezza omulamuzi oba kooti, naye ng'akasente tekajja, bakalinda tebakalabako. Bwe wayitawo akaseera yatandika okufuna obwagazi. Oyo no Alex agamba ku byamutuusibwako eri yonna, musumba okumukwatirira n'amutogaatoga ebitundu bye ebyekyama. We yamugambye enkubaamu oba nsiyaga. Yatandika nga wayiseewo ekiseera okufuna fiiringi ez'ebitonde ebikyala ze yali talina, ng'afuna nnyo obwagazi eri abakyala, nga ne bw'aba mu kyaki bw'alaba omukyala atudde obubi oba ekiwala ekitudde obubi nga kisitami, Alex agamba ng'asituka era nga yeddaabulula yekka. Bana abatulaba, ebigambo bino byogeddwa Alex ng'alumiriza omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center. Ebigambo ebyo byogeddwa Alex embeera gye yayitamu oluvannyuma luli ng'amaze okukwatirirwa, nti yatandika omubiri gwe gwakyuka oba gwazuukuka. Nga nkuzaako emabega, omusumba ono yagambako Alex, lwaki towasa? Ojja ofuneyo omukyala owase. Guli omulundi gwe yamusisinkana ogwasooka, ekyo nakyo yakimugamba. Olwo ng'alaba omusumba amuwa advice, amuwa amagezi agali developed, ng'alina essuubi, ng'omusumba amugamba okuwasa. Naye kyamujja enviiri ku mutwe ate byebikolwa ebyamutuusibwako. Alex agamba oluvannyuma yafuna omukyala amanyiddwa nga erinnya alyogedde, omukyala amanyiddwa nga Nannyonga Lecho. Saagala mugambe nti ebigambo bino byange, kuba omujulizi amwogedde mukyala we era amuwadde kooti, kuba mbadde njagala mubuuke, naye nandi mubuuse oyinza okugamba erinnya walijjeewo eryo oba tolina information. Naye information gye nkuwa yeeyo eweereddwayo eri omulamuzi. Oluvannyuma ng'amaze ofuna omukyala, tebaali olwo, omukyala afunye olubuto. Ngenda kukuyisa mu bwangu, naye nga nkuwa ekyo kyennyini kye weetaaga okutegeera oba ekibadde mu bujulizi bwa mwana mulenzi Wakamala Alex alumiriza omusumba wa Miracle Center. Terwali olwo omukyala yafuna olubuto, yatandika okunoonya ssente bukubirire ezinaasobola okulabirira mukyala we n'awaka. Wabula ono terwali addaaki nga amaze ofuna omulimu. Manya omukyala amaze ofuna olubuto, ne ku mulimu
yakyusibwamukko. Jjukira olwamala ofuna omukyala n'ayagala ddemu anoonye ku pasita abanje ku kasente k'akolera emitwalo 25 giri, wabula omukisa ogwo teyagufuna nga wakwetolooza okutuuka ewa pasita. Kyelwala ddaaki Alex agamba yakyusibwa ku kifo oba department gye yali akoleramu, n'akyusibwa ne bamusembeza ate okumpi, ndowooza we yali alina okumonitalinga okumpi ne pasita wayitira ng'agenda mu ofiisi ye. Ogwo omukisa agamba yagufuna, n'agamba eno chance kati osanga naafuna musumba gwe mbadde sikola ki sikyafuna. Chance eyo yagifuna ng'akyusiddwa department we yali alina okubeera. Oluvannyuma nno yatandika okumuyita enemy eri banne. Musumba olwo akyuka atandika okuyita Alex enemy eri banne baakola nabo, era nga yebabeera banyumyamu nabagamba ako ka Alex oba kawakabi wakamala ka enemy. Wakamala agamba ekigambo enemy we baali babatendeka ye yakitegeera bulala, era mu lulimi lwa security kitegeeza to shoot mu lulimi olwa security olw'ebyokwerinda. Ekigambo enemy olukiraba olina shooting. N'atandika okweraliikirira. Musumba atandika otya okumpita enemy kuba ye amanyi kyekitegeeza, newankubadde nti ffe mu bulamu obwa bulijjo ekigambo enemy tukitwala nti mulabewo ne kikomaawo, naye agamba mu lulimi lw'ebyokwerinda bye baba batuleyininga mu K9 kitegeeza bulala nnyo, kitegeeza nakugjawo bulamu oyo mulabe mujjeyo. Yatandika okutya nti yandiba nti agenda kuttibwa. Alex agamba olw'okuba mukyala we yali atandise okusulirira, ono yagezaako n'agezaako okusaba ssente eri musumba bambi, anoonya ssente agule ebimu ku bintu bya mukyala we by'anaasobola okukozesa ng'azadde oba ng'azaala. Wabula baamugamba awandiike bw'aba ayagala ssente, bino abiwandiike bisobole okutuukayo eri omusumba. Ekintu ekyo kyakolebwa. Alex agamba yafuna mukwano gwe Hassan gwe bakola naye oba omu ku baweerezera ku church amutuuse wa pasita. Hassan teyali mubi, yatuusaayo n'amutuusaayo. Olwatuuka ew'omusumba Alex wakamala n'asaba omusumba amusonyiwe bw'aba yamusobya naye yeetaaga ssente okugula ebintu by'awaka n'eby'omukyala we. Jjukira musumba yakyuka atandise omuyita enemy, naye olwafuna omukisa ogumusinkana yamusaba amusonyiwe bw'aba yakola ki yamunyiiza.